Bo abagoba ba boda babiri abadde bavuga endiima ne beetomera ezaabwe zifunikiddwa anti omu ategerekeseko erya Ronald Kanyike ate omulala tesobodde kubanga tutegeera ebimukwatako. Akabenje kano kagudde ku luguudo lwa Kampala Ggulu mu bitundu eby'e Kawanda. Abavuzi ba boda babadde bavuga endiima Beetomedde era bonna ne bafiirawo mu kabenje akagudde Kawanda okudda ku kampuni ya Enago ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu mu Wakiso District. Abafudde omu ategerekeseko erya Ronald Kanyike ate omulala tetusobodde kufuna bimukwatako olw'obutaba na bimwogerako. Ronald abadde ava Matugga ngadde Kampala ate omulala abadde ava Kampala ngadde Matugga wabula Ronald abadde atisse ekyuma ng'omulala abadde aweesa abasaabaze. Akabenje kano nga kaguddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abadde bagambye abadde agoba ambyulensi wano wasiti omumanyi ayataka kutema nagwe owulira oli naye abeeri bona badde babeeri bakati kiba kitya ku sayidi ekyo kye ŋŋamba lwaki kati owekyuma yaluwa kati owekyuma badde aveeri onagudde muwaliza oli abadde aveeri awo kyandiba kibuga. Omu abadde avuga pikipiki namba UFQ 939E ate omulala abadde ku UFM 729X ng'omu abadde atisse abasaabaze babiri nga bano baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi ng'abatuuze bagamba nti omu abadde ku sipiidi ng'agoba ambyulensi kwe kusanga munne abadde ali ku mukono gwe. Owaboda omu abadde atisse ekyuma abadde ava Matugga ng'ali mu layini ya ambyulensi nga bwakola kibwabalira kaapu wasangidde ono ava ebwayise n'amugwamu nga tewakyali kyakukola ne beekuba ate ekizibu bona bafudde ate ng'ebibogerako byonna babitutte n'amasimu kati awo bavuga endiima nze ŋŋamba bakendeeze sipiidi ababoda badduka nnyo endiima omuntu singa abadde agenda mpola ono lasita ng'ataddeko elementi oli afudde abadde tasobola kufuna buzibu singa abadde ataddeko elementi abadde tajja kufuna buzibu kubanga omutwe gwe gwonoonese ono wakiwaki. Abatuuze era bategeezezza nti ensobi evudde ku abadde atisse ekyuma ng'ono abadde avugira ku ludda olutali lulwe. Ambyulensi agoberera ambyulensi negenda enasanga banne ate mu layini yaleso. Poliisi okuva e Kawempezze n'etwala emirambo mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago. Abasawo bongere okugyekebejja. Byawandulubone, Sowuti TV Omunyo.